Lero nkuleetedde compilation y'aba pilots nga bawa endowooza zaabwe ku Earth ki kwe tubeera okusinziira ku experience gye balina mu kuvuga ennyonyi. Pozzi nkugatiddeko ne compilation ya flight routes ezitakola sense ku globe Earth naye ate nga bwe tuzizza ku flat Earth zikolera ddala amakulu. Tandise ne flight route eno eya Australia to South Africa. Okusinziira ku Earth y'omupiira eno yandibadde straight shot ng'ennyonyi esala busazi Indian Ocean ng'eyitidde ddala mu Southern Hemisphere. Ate jjukira nti mu route eyo mulimu ne convenient refueling possibilities mu ggwanga lya Mauritius oba Madagascar, naye ekikwewuunyisa mu reality ennyonyi eno eva mu Australia gye tumanyi obulungi nti nno eri mu Southern Hemisphere n'eyambuka waggulu eno mu Northern Hemisphere n'esooka eyimirirako mu Dubai, Hong Kong oba Malaysia for refueling. Olwo ate n'eddamu n'eserengeta buto okweyongerayo mu South Africa. Bano abaami bategeeza ki? Kye bagamba nti bo tebaasoma vectors. Wabula kye njagala omanye nti eno route bwe tugizza ku flat map ekolera ddala sense. Ate era ye most realistic route possible for this journey. Leero mbawa Kasavu Kanyama. Piloti waffe asooka wamaaso otubuulire ennyonyi ogivugidde emyaka emeka era olowooza ogivugira ku Earth ki? Excuse me, how long you been a pilot? How long you been a pilot? 10 years. Okay, this might be a stupid question, but people keep asking me. Is it going on TikTok? No, not on TikTok. Is the Earth flat? No, I'm not gonna answer that. You're not gonna answer that? Yeah, that just came off a 7-hour plane. I'm not gonna answer. So it is flat. Not gonna answer. Okay, that's interesting, man. Kano ka pilot katiitiizi nnyo naye nze ndowooza era katuwadde ansa gye tubadde twetaaga. Singa ddala tubadde tubeera ku mupiira tekyandikaluubirizza muntu yenna kukiggundawo nti nno ennyonyi ngivugira ku mupiira. Naye reaction y'aka pilot kano ekulagirawo nti baŋŋaana okwogera naye mmwe mukimanye nti bye baabasomesa bifu. Body language. Tusoma body language. Tuganze ku flight route endala. Ennyonyi eno ebuuka okuva mu Sydney, Australia okujja mu kibuga kya Brazil ki Rio de Janeiro yandibadde naye etwala kano ka straight route kusala busazi Pacific Ocean ne batasooka kwambuka mu Los Angeles eno mu Northern Hemisphere. Kubanga bw'otunula obulungi ku globe, distance okuva mu Sydney okwambuka mu Los Angeles kyenkana yemu n'okuvuga direct route from Sydney to Brazil ng'oyise waggulu wa Pacific Ocean ate nga tosoose kwambuka waggulu mu Northern Hemisphere ng'osigadde mu Southern Hemisphere. Ne lero okuba nti mu reality tetubeera ku mupiira, eva wajja kubeerawo magic gw'otasobola kufiguringa out bakuwe reasoning ow'ekisiru mbw ate direction y'empewo bla bla bla. Tunula ku flat map of ne clear picture. Ensonga ogirabye ereetera obusajja okuyitira mu USA. Piloti waffe ow'okubiri kaatubuulire ye ennyonyi azivugira ku flat earth oba globe earth. The world is flat. Confirmed. Completely flat. Completely flat. And ice wall? What's beyond the ice wall? You get to that and if you go down and the gravity works in a different direction, so when it rains, it doesn't fall on the floor, it falls up. Is there another world beyond the ice wall? Wow. Pilot avuze ennyonyi for over 20 years agamba nti ye ennyonyi azivugira ku flat earth. Kyokka ggwe omusaabaze obusaabaze olemeddeko owooza biki? Gw'olaba cover kya? Olowooza ku ggwe omusaabaze ne pilot ani ayinza okuba n'ekikyamu ku ngalabi? Katugende ku flight route ey'okusatu. Andabira ku TikTok Duka Speed Million ku YouTube channel yaffe eyitibwa Wake Up Zukuka full videos gye tuziteeka. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Hit the notification bell. Flight okuva mu kibuga Santiago ekya Chile nga egenda mu Johannesburg ekya South Africa nayo tekola sense wadde ku globe. Eno yandibadde straight route across South Atlantic Ocean naye abakulu ne basalawo boonoona amafuta nga bambuka mu Dakar ekya Senegal for refueling. Ate era baddemu baserengete buto mu Southern Hemisphere okukkirira eno wansi mu South Africa. Flat earth mugiwa obudde ebintu mbijjemu feelings ne emotions kubanga zino ensonga za bongo si just emotions. Wama pilot omulala tubuulire. Flat earth over round earth. Can I talk to the pilot, please? Right here. You're the pilot? Hi. How long have you been flying for? Like for Delta 21 years, but maybe like 30 something. I want to know, because they say the pilots know a lot. Do you think the Earth is flat or no? I know it's flat. You know it's flat? How long have you been flying for, you said? Over 30 years. And when you tell people that, do they think you're like crazy or no? Only one person. Only one person? Yeah, you're recording me. Sidina kyengattako ku bigambo bya pilot oyo katugende ku flight route endala. Flight eno eva mu New Zealand okudda mu Argentina yandibadde eyitira ddala mu Southern Hemisphere directly wano waggulu wa Pacific Ocean naye ate esooka kwambuka waggulu eno mu San Francisco, Houston oba Texas. Then nekuba enkyungwa ate era okukomawo mu Southern Hemisphere elandinge mu Argentina. Ku globe olugendo luno nalwo telukola sense naye bwe tuluza ku flat map ne tulaba nga actually ye shortest route possible. Pilot omulala wamabaako ky'otugamba ku mulamwa ogwa leero. You're the pilot for? 43
tusembyeyo flight route eno eva mu Abu Dhabi ng'egenda mu Auckland ekya New Zealand. Naye ndowooza ogiraba bweri straight ku flat map kyokka nga ku globe etulekera ebibuuzo ebiwerako. Lwaki ku globe boonoona amafuta mangi? Obuzibu bwammwe temwagala kulikinga, temusharelingirako balala n'okusubscribinga kwa mpaka. Kati otaddewo otya enkyukakyuka mu nsi nga n'okusharelingirako abalala ku information bweti kukulemye. Kambalekere ba pilots baffe ababulayo babeeko kye boogera ku mulamwa gwa leero tunalabagana mukaddako. Did you notice any curvature while we were up there? Curvature, no. Curvature, no. No, there's no curvature. It's just all flat. Or is it global? Flat. Did you notice any curvature while we were up there? No. No? What'd you see while we were up there? This is the blue sky, white clouds. Yeah, is it flat or Pretty flat. pretty flat? Yeah. Okay, thank you. I was reading a lot of stuff on the flat Earth. Okay, yeah. True. That's true? Yep. Okay, alright, cool. All right. God bless.